Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mulimteyo basebo ne banyabo. Nje baliko jonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalubaale mbabuuzaako nga nsinziddwa wano ku lusozi Kiwamirembe Ebugaba Ssese. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga mukutu, mwebale commentinga, mwebale contributions, data, ebirowoozo ebirungi, mwebale kwagala buwangwa bwammwe, mwebale kwagala mawanga gammwe n'omutonzi okwo nga kwe tumutadde. Olwaleero njagadde tutunuulire Omulongo Kasowole. Bingi bizze byogerwa ku Mulongo Kasowole, bingi buli omu abitaputa bubwe. Kye njagala mumanye nti buli ggwanga n'ebyalyo. Naye ffe wano mu Buganda, Kasowole kitegeeza kusowola. Okusowola kigambo kya Lunyolo, kitegeeza okuggya ekintu awantu awafunda ng'okiggyayo na bwegendereza. Kale ffe wano mu Buganda, omuntu asowola ye muntu oyo azaala ng'ayambibwako. Abaana nga bano ebiseera ebisinga basoosa bigere. Kale maama n'aba ng'ayambibwako, n'omwana n'akwatibwako okuba nga aggyibwa mu lubuto. Kasowole aba mulongo mukulu ddala. Era omwana ono ne bw'aba nga katugeze wano bamulerwa, ayinza okumulaba ng'agenda kusoosa ebigere, n'amuzzaayo n'amukyusa n'asoosa mutwe. Ebigere kasita biba nga biringizzaako ebweru, oyo omwana abeera Kasowole. Ekyewuunyisa ku Kasowole nti sikaani tasobola kudetectinga Kasowole. Ffe bwe tuba tuzaalisa eno mu mpisa eyaffe, mmanyi ffe tuzaalisa abaana. Azino omukyala najja ne tumuzaalisa. Naye at 2 weeks prayer okuzaala, sikaani esobola okulaba omwana nga tannateerera mu lubuto nga ayagala kusoosa bigere. Still oyo tetusobola kumubala nga Kasowole. Era omwana bw'atyo tumutereeza. Tutereeza omwana ne bw'aba wabulayo essaawa kasita tuba nga tutegedde nti omwana ayagala kusoosa bigere ng'ate mukadde we tayagala mwana oyo asoosa ebigere. Naye nga in most cases omwana anaabeera Kasowole asobola okudetectingibwa eggulo limu ng'omutwe gutunudde bulungi wansi. Ku ssaawa eri ey'okuzaala omwana Kasowole waakyukira ebigere ne bidda ku entrance okubeera nga afuuka Kasowole. Kye kiba ngambisa nti sikaani tesobola kudetectinga Kasowole kubanga akyukira wali mu kuzaalibwa. Waakyukira n'aba ng'asoosa ebigere. Kasowole abeera mulongo ddala era yakulembera okulanga abalongo nga banajja. Mulanzi mu kikula era aggulira obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo. Amakulu nti abantu abo bombi omwami n'omukyala abazadde omwana ono, maama afuukirawo Nnaalongo ne taata n'abeera Ssaalongo. Aba mulongo mukulu nnyo era bw'aba atereezebwa, atereezebwa ng'abaana abalala. Bwe mba temumutereezezza, tewaba mirembe. Tewaba mirembe kubanga abanja n'obusungu n'okusinga bano abalongo abalala. Era ayokya, aziba amaaso, ayavuwaza, byonna by'omanyi abalongo bye bakola Kasowole abikola, ate n'okuyitawo kubanga ye mu bukulu bwe ate aba n'obusungu nga bungi. Mu bulamu obwa bulijjo omwana ng'ono ayitibwa Mulongo Kasowole. Era abasinga balisalako ne bamuyita Mulongo. Muyinza okuba nga mubadde muyitaayitanga eyo n'owulira nga balina gwe bayita Mulongo. Nga bamuyita Mulongo lyokka, oyo omanya nti oyo Kasowole. Bw'azaalibwa era naye abikibwa ng'abalongo abalala. Abikibwa ng'abalongo abalala era akolerwa emikolo kufaananako egy'abalongo abalala. Akolebwa n'asibibwa bulungi n'ayambazibwa ng'abalongo abalala. Singa aba addiddwako abaana abalongo bano ababiri, olwo ayitibwa kigongo. Ayitibwa kigongo singa abaddiddwako abalongo. Akolebwa
era n'aterekebwa ng'abalongo abalala. Mu kika singa mubaamu azadde abalongo okumuddako oba abalongo bonna, olwo ono atwalibwa n'aterekebwa ne baana banne. Katugeze muli abooluganda babiri, omu ye Mulindwa, omulala ye Bukenya. Kati Mulindwa n'azaala Kasowole, Bukenya n'azaala abalongo. Bukenya bw'akola abalongo be, ono yazadde Kasowole nga singa yaba asoose, Kasowole oyo afuukirawo kigongo naye ng'aba akolebwa nga Kasowole. Kati Bukenya bw'azaala abalongo babo nga bamaze okukolebwa obulungi, bateekebwa wamu n'ono eyasooka ne baterekebwa wamu we baba batadde bonna. Kasowole wa mukisa singa aba aterezeddwa bulungi era agaggawaza. Afumbirwa ebijjulo ng'era abalongo bonna, ayambazibwa era ng'abalongo. Omwana Kasowole azaalibwa omu ebiseera ebisinga obungi, azaalibwa omu. Waliwo instances lwe tulaba abaana abalongo naye ng'omu yali Kasowole, abo nabo babeerawo era enkola eyaabwe ekyukamukko. Nabasomesaako ne mbagamba nti abaana abalongo bano bali so broad, bagazi nnyo 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 nti omuntu okubakolako bulungi n'abatereeza, ekisaanyizo ekisookera ddala ng'ovudde ku bumanyi buba buyinza. Buba buyinza. So si buli amanyi bwe bakola ensonga z'abalongo nti asobola okubakolako. Wazira obuyinza, oyina obuyinza obwa jjajja Lubanga, obwa jjajja Mukasa, obwa Nnaalongo obusobola okukola ku balongo. Kubanga ebiseera ebisinga obungi baba bannaalongo abakola ku balongo bano okubatereeza n'okutereeza ensonga zaabwe. Kale saagadde mubeere eyo ate mugambe ate ffe abaana batutabukira. No, abantu abatereeza abalongo gye tuli, era sigamba nti ndiyo nzekka, tuli bangi, naye sooka okakase ky'oyogera. Bangi mbalabye, oli n'avaamu olubuto nti lwali lwa Kasowole, n'omubuuza lwali lwa myezi emeka, nti lwali lwa myezi 4. Kwegamba n'osigala nga muli obuusabuusa. Abakyala baleetedde abaami okwetuuma bassaalongo, naye nga mu mazima nga byonna ogenda obigoberera nga bya bwewussa. Kale Kasowole yoyo gwe mbasomesezza. Tujja kuddamu nate era tulabe abaana abalongo ab'ebika ebirala. Mpozi kyenyagadde okubalekerayo mumanye nti bw'oba ozadde omwana ono Kasowole, mumanye okubakweka ne musirika ne mutayagala kubakolako, naye nga tonnabonaabona nnyo na birala. Sooka otunuulire omwana ono omutereeze, kubanga nkukakasa tolina ky'ogenda kukola nga tomutereezezza. N'oba na mirembe, owulidde? Bwe butonde bwabwe, balina amaanyi, balina obuyinza, baaweebwa munnange. Kati gwe bw'onoobeeraawo ng'oli mu kwebuzaabuza, nabo bajja kukuumira mu mbeera ya kwebuzaabuza, weesange nga tolina ky'okola ne kitereera olw'okubanga omwana oyo Kasowole. Kino ekirala kye mbakuutira bannange, abalongo bano mubaze mu bika, mubaze mu bika. Mulekeraawo okubeera nga buli omu yeemalirira abalongo b'alina, amaanyi g'obulongo gatambulira mu bika. Owulidde? Naye n'osanga omuntu nga mu mazima yazaalibwa ng'ali mu kika, naye n'azaala abaana n'abatuuma kuva ku asooka Kigongo okutuuka ku kiteerera, nga mu kika teriiyo mulala yenna atuumye ku balongo abo, ate nga baaluganda. Ate bwe bavaawo nga batandika okwemulugunya, gundi yatubbako obugagga, yagula ebintu, naye nga bo be baagaana. Mugamba omwana wo tumutuume Kizambwa, asaagala kuleeta bintu ebyo wange, saagala kuntuusira bintu ebyo. Owulidde? Kale bannange twekube mu mutima, twerowooze lino eggwanga lyaffe. Ebyo bye tugaana ate ge maanyi gaffe. Bw'ovaawo ng'ogamba oba nalyaki oba nabaaki, ng'ate ky'oteekeddwa okukola gwe toyagala kukikola, wazira oyagala abalala baba bakikukolera, ate bo bali munnaye bo basigala bakola ebyabwe. Nze ndaba amawanga mala agakola ebyago, naye kiri wano bannange, ffe tuswalirira ebyaffe ate ffe twefuula mbu twenyumiririza mu ggwanga lyaffe. Kati ne tusigala nga twebuuza olwo eggwanga kye ki? Lwe lulimi luno lwe twogera oba zino gomesi ze twambala n'amakanzu? Ebyo buli omu asobola okubyambala.
naye kimufuula omuganda. Ekikufuula omuganda kwe kukola ebyo abaganda bye bakola, n'oyogera bye boogera, n'oyambala nga bwe bambala, n'otuukiriza emisoso gyabwe gyonna, ng'ate ddala n'omusaayi ogutambuliramu gwego ogwa nnamaddala. Awo obeera muganda atuukiridde. Naye omuganda atayagala kwogera lulimi lwe, tayagala kulya mmere ye amatooke gantama, omuganda atayagala kukola mikolo gy'abajjajjaabe, ng'ate naye bugenda ku kyenkya ng'azadde ng'afuuse jjajja, batandike okumubuuza bajjajja bye bababuuza ng'atunula ngaazi. Tufune obuvunaanyizibwa tumanye ebyaffe. Tekigaana, oyinza okuba gwe tozaalanko Kasowole oba nga tozaalanko Balongo, naye tekikuggyako kumanya. Obimanya just in case nga mutabani wa abazadde oba abazzukulu bo, at least oba olina w'otandikira. Kale, ebibuuzo bingi bye tulina ku mmeeza bye tugenda okuba nga twanukula ku nsonga z'abalongo zino, omuli n'okugamba nti baatugamba nti abalongo abazaalibwa ababiri ng'omu si muntu yaba Kasowole. Nedda, abo baba balongo. Ate si buli abazaalibwa ababiri nti ate era baba balongo. Si buli abazaalibwa ababiri nti baba balongo. Oli asobola okuzaalibwa ne munne naye nga temaanyi buyinza nga si bwa bulongo. Ebyo byonna tujja kwongera okubiraba gye bujjako awo. Kale mwongere okwekumira ku mukutu, mulayikinge, musharinge, musubscribinge, ekigalo ekyo kitunde waggulu kikooneko, ne munno mugambeko bannaye maama gy'ali anaasomesa. Twongere okuyiga, twongere okwetereza. Gw'alina Kasowole oba wazaalibwa oli Kasowole, ensonga ezo zonna tuzikolako era ne tuzitereza bulungi. Ewa jjajja Mukasa teri bulongo bugaana bwonna. Ne bwe bakugamba nti wazaalibwa n'ow'ebiwawaatiro, ewa jjajja Mukasa obulongo butereezebwa. Weewaawo.